Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli mujjo sinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG YouTube channel gye muliko, ngenda kusaba liking nga sharing irako abalala nga bosobola comment section ejja kubeera open. Unabo ina comment yo wansi awo tekigenda kubeera nga togisulawo ensonga ntubeera nga temuna tuzegeyageyamu of course nga bwe ziri mu kubeera nga ate azigenda maaso banange ki ekigenda maaso awo ku ddungu ebintu nga byogedde okubeera nga tebitabuka era nga abaana rate ko bafiira ku ddungu awo banange ng'esusse obungi guno gwokako omwezi ogw'omukaaga gwe twogerako. I think abaana abasoba mu 15 bebagambye okubeera nga temunange bafiiridde ku ddungu awo era nga n'akyasembyeyo yoyo gwolengera ku screen omuwala oyo yagenze okubeera nga taazuukuka ekyamazima kiri nti nga yavudde dda mu bulamu bw'ensi tetulina kubeera nga tetumanya report ki entuufu ku biki ebimukwatako biki ebyasobodde okubeera nga tebimuviirako okubeera nga tava mu bulamu bw'ensi eno naye nga banne bagenze okubeera nga tebazuukuka mu apartment oba mu partition mwe yabadde asula bagenze okubeera nga tebeekanga ng'omwana ono yafudde dda. So ngenda kusaba n'obuwombeefu obw'amaanyi beera nga tusharinga video eno esobole okubeera nga temunange obaoliawo etuuka ku bantu be kubanga abantu be temera kubeera nga tebamanya ki ekigenda mu maaso. N'omwana omulala eyafudde gwe nawulidde yabadde mu construction ndowooza omusana gwamuyisemu emisana lonna lonna nga bumanyi nti summer time yamaze dde okubeera nga ate eyingirawo ku ddungu awo. So yagenze okubeera nga ate addayo mu ruumu ye teyasobodde okubeera nga ate munnange asimattuka era bagenze okubeera nga tebamunyenyanyenyako agenda alinnya ebbaasi ogenda okubeera nga ate akola bagenze okubeera nga tebamukebera ng'omwana yavudde dda. So byo byonna ebigenda mu maaso saidi zeeyo era nga ngenda kubeera nga tembatirawo obutambi era nga temumanya ki ekigenda mu maaso saidi zeeyo genda wansi awo teekawo endowooza gulo ki ekisinze oba ekireetedde okubeera nga temunange abaana bafuna obuzibu obufaanagana bwe butyo nabakujja ngenda kubeera nga temuterawo ne videos endala nyingi nnyo subscribing bw'oba nga tetuma kubeera nga ate otwegattako ate tubeera nga tetutambuliramu ffenafena kumawo namawulire abalala bangi temuvaawo. Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange tuzeeko wano eno gubeera wali omwana gwe batugambye nti yafudde bamuyita Gwokyabye Fatuma. Kino nalibanga si kirungi kyenkoze okukwata video naye tetulina option endala engeri yokka esobola okuyisa yoyo omuwala mwana asobodde okuba nga afa naye tugezaako okunoonyereza tugezaako kunoonyereza naye amumanyi bambi mutusonyiwe kubanga tukutte video Daudi Mugema yafiira mu loogi eggulu. Katusabe ai Allah amutuweere ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe n'ebyamusobako. Daudi Mugema okufiira eggulu mu woteeri oba mu loogi yali agenze okubenkinga appointment ne General Salimu Saleh. Ku lw'okubanga yali agezezzaako nnyo okunoonya appointment ne General Salimu Saleh, appointment ng'ekyamubuze ku lw'okubanga General Salimu Saleh abeera bize nnyo, kwe kusalawo afune lodge oba waasula okumpi awo eggulu ng'alowooza anytime wafunira appointment agende bugenza sinkane General Salimu Saleh. Abayimbi bangi bakikola, bannayuganda bangi bakikola, era ziwooteeri ne zirooges eziri eggulu ziri ku maketi nnyo olwa General Salimu Saleh okubeera nga beesi ye eri ggulu. So Daudi Mugema teyagenda mu loogi nti yali agenze kutwalayo mukazi oba malaaya oba wabula yali agenze okusisinkana General Salimu Saleh abeereko byamusomeramu. Naye olw'okubanga Daudi Mugema musajja mumanyifu, musajja celebrity, nsaba tumukozesenga specimen tuyige. Abayimbi aba Uganda, ba celebrities aba Uganda, tuve mu bintu bandoga. Bw'obeera ng'omanyi olina ekizibu kyo
kwata ekizibu kyekyo ky'oba ojjanjaba okusinga okulowooza nti ba celebrities bo baloga baloge. Celebrity bw'anywa enjaga n'agwa eddalu nga bagamba bayimbi banne bamuloga. Nedda, ffenna tumanyi omuntu bw'anywa enjaga agwa eddalu. Weekuŋŋaanye wekka ove ku njaga kuba omanyi esuula eddalu teriba ddogo. Igwe celebrity bw'omanya nti nno ebintu nga ayisi, ebintu nga omwenge ogugenza ewala bisuula eddalu, bw'obikozesa ate n'ovaayo n'ogamba abantu mbu simanyi baakuloga, nga nawe okimanyi by'obadde okozesa substances bikyamu eri obulamu bwo, awo we wali olutalo edimizaya ne ba celebrities. Ba celebrities tweyisa bubi. Ffe tulowooza nti tulina omusaayi gwa bbulu, kozi tulina omusaayi mumyufu ng'ogw'abalala. Ekitegeeza ebizibu ebiruma abantu abalala era by'ebizibu ebiruma ba celebrities. Naye bali abantu abalala bo bakkiriza. Oli n'amanya nti nakola ensobi nina kuva mu nsobi eno bwe nti. Kaakati mmwe baganda b'aba celebrities oba abalina eŋŋanda ku ba celebrities, njagala mumanye nti ba celebrities bano teribeera ddogo ebiseera ebisinga. Ebiseera ebisinga ebeera health problem ng'abantu abalala, nga bw'olaba owa boodabooda, nga bw'olaba omusomesa, nga bw'olaba Reverend, nga bw'olaba politician oba omusuubuzi oba omulimi. Ebirwadde ebiruma ba celebrities byebimu byebiruma abantu abalala. Y'ensonga lwaki mulaba amalwaliro gye bajjanjabira abantu ba bulijjo ne ba celebrities gye babajjanjabira, kubanga eddagala lyerimu. Kitegeeza ffenna tuli kyekimu. Naye ba celebrities bangi balina siriimu, bangi balwadde ba siriimu, bangi siriimu abaluma, bangi balina akafuba, bangi balina ebirwadde ebyo. Naye ba celebrities abasinga beerangirira nga bwe babaloga. Oyo ddogo. Naye ng'ate aba amanyi nti mulwadde wa siriimu. Omusajja ono omugenzi Daudi Mugema saagala mulowooze nti nno kubanga mufu nti tulina kubeera nga twogera birungi byereere. Nedda, amazima gabeere mazima gasobole okuyamba bannaffe abalala abalamu. Daudi Mugema yali mulwadde wa siriimu. Daudi Mugema yalina siriimu. Waliwo omuvubuka gwe yayimbanga naye bamuyita Pedro. Omuvubuka oyo Pedro bajjira mu mbeera y'emu. Daudi Mugema, Chosen Blood, Pedro, nono omusajja gwe bayita Chris Evans bajja mu ngeri y'emu. Era bonna Titi Tabel oyo akola ku CBS nja kugamba nti ye yabaleeta, kubanga ye yalanga talent search eyali ku AY. Abaana abo mwe bajjira era ne babeera nti balondebwamu ng'abayimbi abalungi. Pedro ebintu ne bimutagalako n'agenda ewa Pastor Yega, oyo n'abeera eyo. Chris Evans ye n'akikuba, Chosen Blood n'akikuba, ne Daudi Mugema n'akikuba. Waliwo n'abalala awo mwe be mutamanyi, sijja kuboogera kubanga bo tebamanyikiddwa. Njagala gwe munnayuganda omanye abaana abo ku Daudi Mugema gwendiko bwe yamala okukikubawo bamulonze ku AY, abaana abo beeyisa ng'ensolo. Njogera ku Daudi Mugema. Daudi Mugema mu mbeera eyo yalya
buli ekyamuyitanga mu maaso. Era Daudi Mugema we yaviirayo n'agamba nti Walukagga yamuloga byali bya bwereere. Omusajja oyo teryali ddogo lya Walukagga. Walukagga teyamuloga. Wabula omusajja oyo Daudi Mugema yayina siriimu. Naye ekigambo ekyo kiruma era abantu batono nnyo abayinza okuvayo ne bakyogera kubanga batya okuvumwa. Naye ng'ate ekkiriza singa tukozesa enkola eyo abantu bangi bali badde bataasibwa. Siriimu tumuyite siriimu. Siriimu bulwadde ng'obulala. Ne serebu bw'alwala siriimu olwo nga bamuwoloze. Mujjukira ennaku ezo sisita waffe Evelyn Lagu yavaayo n'alimba ensi nti ekibumba simanya akataago ensigo. Naye ng'abantu bonna abawangala ne Evelyn Lagu okuva ewaffe Mityana twakimanya nti Evelyn yali mulwadde siriimu. Kyova olaba nga teriyo muntu wa Mityana eyayogerako oba yavaayo n'agamba nti Eva mulwadde kino. Naye osanga Eva singa teyeteeka ku kidini ku nsigo biki singa kati mulamu. Tufiiriddwa abayimbi bangi. Ennaku ezo waliwo omuyimbi ali Mityana muganda wange bamuyita Zandaman. Zandaman yalwala ng'ekimulwaza kunywa nnyo sigala n'alwala akafuba ebibumba ne bijjamu obutuli ne bijjamu ki. Kaakati bwe tutavaayo ku adressinga nsonga ezo abayimbi abato abeegomba abantu bali tebajja kumanya nti okunywa ennyo sigala, okunywa ayise, okunywa enjaga, okwagala ennyo abakazi nga temwekebeza siriimu mujja kulwala. Nsaba bannayuganda tukimanye. Abayimbi muli bantu. Bw'obeera ng'oli mulwadde siriimu vaayo ogenda otandika eddagala ojja kuwangaala kuba si abo bokka abafa be balwadde ba siriimu. Abantu bangi abalina siriimu abawangadde emyaka 45 ne kasita okkiriza ne kasita oliving in denial eddagala bali baleetera bali kwese kulwokuba oli celebrity otaasa bulamu bwo. Mbeegayiridde. So omugenzi Mugema Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe naye tebaamuloga. Saagala mwekwase Walukagga mbu eddogole liryamulugize. Omusajja ono yali mulwadde wa siriimu era okufiira eggulu yali agenze kusinkana Jenosale Musale amuwe kasente alabe ndowooza nti yejjanjaba. So bannayuganda mu nsonyiwa naafuna mesaji yange obubi naye embwa giyite embwa tutaase the new generation. Gavumenti eno kyensinga okujaagalako kiri kimu kyokka nti ekuwanika ku fulo ey'olukumi nemala nejjawo eddaala ng'okukka olina kwekubawo wansi. Era nze nyina obuvubuka bwendaba mu Kampala wano ne kajja gavumenti neekawaamu neekawa abasirikale neekawa ab'emmundu ne babeera mu mabaala ne bayiwa ssente ne batumya omwenge ne gujja nga kuliko obutaala abayimba linnya lye n'alowooza nti yasoose. We've had so many people like you n'okusinga. Okay? Oyo si papa abamumanyi bajja kugamba nti yatambulanga n'emitwalo egiwere 10 ejja ddo. Emitwalo 10 ejja dola mu cash nga sente aziteekawa ku mutto. Nti zonna ne waba tazigabye okutambula obutambuzi n'emitwalo 10 ejja ddo wano ku mutto 10 ku 15. So papa was the guy. Naye sooka weebuuze yakola ki ekyo ekitakolwangako mu Uganda? The answer is no. Talina kye yakola ky'amaanyi. Nja kuwa example ya Sebuufu. Gomanyi waki bw'oyogera nti nno ndi ng'olina emmotoka gy'otunda no mentioninga erinnya erimu client tagula? It was because of Sebuufu. Sebuufu si ye yasooka okutta omuntu. Bino bye bagamba nti yatta omukazi yali amubanja akina biki. Nedda si ye yasoose. Bangi babatta
nga tubalaba ate ne bigwa n'otaddamu kiwulira walala oli n'agamba genda olope wa Katonda ku nsi tolina wogenda kundoopa. Okay, abo nabo tuli nabo mu Uganda. Bakuwamu n'okola effujjo ku bannayuganda banno, ku baganda bo, n'obagirayo amamundu, n'obakuba, n'obasiba, ne bakuwa obuyinza obuvuga emmotoka okutali nnamba, ne weejaakajaaka mu jjaamu nga gw'oyita mu buyisi, bw'okoona abantu poliisi tekuvunaana. Naye ekiseera kituuka buli kye wakola kyonna ne bakikugirayo ng'olwo bamaze okukozesa oba ng'omugaso gwo guweddewo. Buuza mutabani wange w'Emakindi amaanyi ge yalina gaakyalina kati. G'obadde okimanyi mutabani wange oyo yalina amaanyi agakuba omuntu n'afa ne batamubuuza. Okimanyi yalina obuyinza obuvuga emmotoka n'akoonakoona emmotoka z'abantu mu jjaamu n'agenda naye ne biggwa. Omusasula ssente eza sho najja n'atayimba bw'ojja okubanja n'akusibira mu kikomera kye n'akkuba n'ogenda ku poliisi eyo keesi ne bagiteekako ekitabo ekirala. Naye essaawa zino akyakisobola. Taka abatwahanga ntulege tebatandise kumulabisa, tebajjeeyo mukazi gwe yazaalamu oyo gwakuba luli by then ng'oyo omukazi ayinza ovaayo. Amaanyi nga gakyaliwo. Oyo omukazi agamba alien skin gwe yazaalamu yali asobola ovaayo, yali tasobola. Bangi banyigirizibwa ku mulembe gwe naye nga tosobola kuvaayo kwogera kigambo n'eki. So kati ffe abagezi tugamba it is a matter of time. Yes, you see, mwagenda okuva mu kyalo eka simanye ebukoma nsimbi okujja mu Kampala mulina be mwasangamu. Kati we mujja ne mukola akole effujjo eryo ffe tuba tubalaba because we are tested and trusted. We had a guy ekyemisana yali akirya Nairobi omumanyi ng'akanyonyi kamubuusa n'agenda Nairobi n'alya lunch oba breakfast n'akomawo e Uganda. Nga bw'aba agenda ku mupiira wajjira mu chopa gwali okikozeeko gwalowooza nti oli wakabi gwe yeeyita top alowooza nti Uganda eyimiridde ku ggwe wali okikozeeko bw'oba tokikolangako just be humble. Leero bakuwaddemu the following day ojja kubeera mu bantu nga wabakolako ebikolobero ate buli kibi kyonna kye wakola kijja kuvaayo. I'm telling you this. Gwe teekawo abiri. You see some of us tuinvestinga nnyo mu time. We invest in time. Omuntu yenna omugezi ateeka nnyo ainvestinga nnyo mu time. Tukiwa buli kiseera. Nojja ne weejaaka ne weepalawuda n'ovuma abantu emmotoka n'ovuga wanuwe mu jjaamu gwe toyimirira. Osobola okuba omuntu, osobola okusibisa, osobola okuwamba, but tubeera tukulaba. Tulowooza nti tuba tukujjeeka. We are watching you and very close. Bajja, we are watching you very good. Tukuli kumanda. We are watching you. Sipapa yasoose okukola emisango. Weebuzi yakola kyekyo ekinene nnyo ekimusibisa mpaka kati. Nga waliwo n'abakola ebinene ebisinga awo essaawa zino tebaliiyo. So olina kuwachinga your steps. You don't have to be too much because olunaku lumu ogenda kukomawo mu bantu. It is either you like it or not. You see, waliwo ebintu ebimu nga tobirinaako control nga woba okyagala kulinga kufa. It is not if okufa it is not if, it is when. Kuba bw'ogamba if obanga abuusabuusa oba naafa oba siife. It is when. Ate buli w'okozesa ekigambo when ebeera must. So kola effujjo lyonna ng'okimanyi you're going to come back. Essaawa zino oyinza oba oli ku fulo ya waggulu naye bagenda kujjawo eddaala ground floor ojja tusangayo and we are waiting for you. So Aisha bamukuba olwokuna bubi nnyo ate otandise okukola investigations. Eno ensonga gye mulaba tugenda kuginnyuka nga ogw'omusanvu nga nnaku z'omwezi 2. Yes, tugenda gisomako. Eno field yange y'abakyala yakusomesa abakyala okusigala mu maka n'okuvaayo. Aisha baamukuba olwokuna. Ku lwokutaano
yali amaze okukola interview actually bayinza okuba nkubana lwakusatu kuba interview twagiraba lwakuna nga buli mark yonna yakutuukako ku mubiri emigere gye bakutuusaako n'ebikonde byonna bikuweddeko kamaama. Why now? Taata n'aleeta n'ekifaananyi mwagenda ne mwozesaamu ekifaananyi ne mukireeta okumanya ebintu bino mwabifeekinga omuntu eyakubibwa waali mwali mwetaagisa okugenda okwozesa mu kifaananyi ekyo ekifaananyi kye mwaleese kyaddi. Aisha alina kubanga wano we yaviiranga mu maka n'agenda n'akomawo alina be yalwanagana nabo oba oli Aisha ng'alina n'omusango ku poliisi ng'ebifaananyi bya poliisi. Wano oba mwagala kunyiga munyiige oba mwagala kulwana mulwane nabagamba tujja kubeera ku sayidi y'abakazi singa ensonga zammwe zibeera nnambulukufu. Naye ensonga ezirimu zigzaaga amanga ago taata ayingidde enkya maama yagenda okujja oluddako sengajje bannange abasajja balifuna dde justice. Sino sikyogera nti kubanga eri enzikina nze I do not support Fangon. Naye amazima gali nti ku ssaawa eno eggulire lizze lirimu omusajja lirimu omukazi. Tukkirize tugaane Aisha eyakubalidde ekintu kino yakubalidde kikyamu. Muyige okukoowa abasajja mubeesonyiwe mubaveeko. Oyinza okubeera n'olumizibwa nnyo ye kati aleese omukazi era omugole alina essanyu neera n'oddamu kukolima n'omugole naye n'alemererwa. Siggwa abeera asoose siggwa asembayo. Abasajja bangi oli mwana muto. Kati obulambo omuntu yandimuvinsa ono mpolampola n'ogenda mu bulambo ne weetereeza obulambo obwonoonedde wano. N'omusajja yandibadde interested in yagamba ono taata ki eno family ki gye ngenda okufumbirwamu. Kategedde mwatandika muli bato ku myaka 16 obeera muto. Ku ssaawa eno gwe kennyini wandibadde ogaa nti njagalayo omusajja gwe njagala okutandika naye obulamu anjagala ebiki ng'obulamu obukyusi ate muyige n'okwerabirira. Gw'oli muka serebu naye mazima olinga enkoko embaanyuule tetuganye serebu teyakulabirira. Ne gwe toyiyaayo ku kasente yeyandera ne weerabirira. Anti okuwasa mu banaku bye bibyola ate temunyigira wano mugende mukole. Aisha ebiwunde eddagala walijjewa tusasula ebbiiro. Generations Empire ne Generations Unity Platform baagala anti kibiina kya bwannakyewa tudduukirira abantu twagala kusasula bbiiro. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.